Anti tuli Ain olunaku olwaleero ndino omukulembeze akumakuma bannayuganda aba Ain. Tubadde tuludde okuwulira ku Ain nenga Ain wangaliyo bannayuganda bangi olunaku olwaleero ndino omu ku bakulembeze mumanyi bulungi agenda kusooka abeeyanjire waliwo ebyumu bye njagala mubuuzaako tulabe Ain eyimiridde etya. Tujjukirako emabega mu 2019 Ain yali y'amaanyi ne katulaba ezuukuse era nga yetegekera Inter Emirates ezigenda okubeera ennaku z'omwezi nga 28 omwezi guno gwennyini ogwa January. Nsaba muganda wange obuze kubatuuliza oli ku Tawira Radiant TV. Okay, neyanziza nnyo abatawira Radiant TV. Amannya Kakande Abdubasti, omwana ow'Engeye, Secretary General owa Ain AUU Community. Okay. Yes, kati nsaba ombuulyeko katono kubanga tujjukira nga tulaunchinga Ain nga emu erina obukulembeze obwetoolodde naye awo ne wajjawo obuzibuzibu kiki ekyabaawo Ain okubeera nga kati essaawa zino lwenzize wano okubalabako nga musamba ne Kasukaali FC nga lwe muzuukuse kiki ekyabaawo emabega kaawo sooka tubuulyeko kaawo. Ekisooka kya byonna akakiiko ka Ain akeetongodde twakalaunchinga 2018 nga tumaze okusamba ggala ya 2017 yategekebwa mu Abu Dhabi. Era eyo mu Abu Dhabi gye twajja impression ey'okuba nti naffe tukola community yeetongodde n'akakiiko akeetongodde. Kale okuzaako emabega ogambye 2018 2019 2020 wonna awo nga Ain y'amaanyi naye kati ebadde ebuzeemukko olw'ensonga ezitali zimu na zimu eziteewalika. Ekisooka kya byonna ali Covid yakosa nnyo ensi yonna. So naffe teyatuleka mabega. Abasambi oba community members abamu bagenda mu Emirates endala, abasambi b'omupiira nabo abamu ne bagenda mu communities endala. Ate n'ekirala ne tuba nga waliwo omuggalo, tosobola kuva mu nju, tosobola kugenda ku training ebisaawe byaggalwawo, se ne tuba nga tuddiriddemukko naye tetwafa tubadde weetuli. Yes sebo. Okay, kubanga tulaba community endala Abu Dhabi nayo yayitibwa mu muggalo gwe gumu, tulaba ne Dubai eyo ne Sharjah ne mwenga yabanyiga nnyo. Kiki ekyenjawulo ekiri ku Ain kyoyinza ga nti kino yatunyiga kuba abasambi b'omupiira oba oli awo be bangu b'okuŋŋanya amangu ne babeerawo ko kiki kuba ttiimu y'omupiira essaawa zino ndaba nga at least ttiimu weeri ate esamba bulungi naye awo kiki kyoyinza okuwa omuntu kati muvuddeyo ku budde buno ate nga muli b'amaanyi embalaba. Kituufu nnyo tuli b'amaanyi era abasambi mubalaba emabega eyo bali mu kyanga kapiira. Wabula nga bwe nkugambye nti Ain nga community okweorganizinga ne tubeera nga tuli kitole. Tubadde bato community ebadde ento 2018 lwe twatongozebwa nga communities endala zaakula dda nga zirina capacity financially ne mu mobilization. So kati ffe engeri gye twali nga tukyali bato yatukosaamu goge mazima nti movement yali limited. Mwena mukimanyi eno Ain y'abantu y'abaloko. Y'abaloko ekyo kyo nja kikkaatiriza. Y'abaloko. Kana akabuga mu butono bwako bw'obunene k'abaloko tebakkirizamu nonsense. Babataddewo etteeka libatteeka ate nga mulina oligoberera. Wabula sijja kwewa credit, nja kwewamu discredit kubanga naffe twali lakisingamukko bwe twava mu muggalo twetaddamu kuyimusa ate kintu. Naye mbakakasa leero nnaku z'omwezi lumu January 2024 mu bbanga litali lyawala nnyo mugenda kuddamu mulaba Ain nga bwe yali edda oba sinakini nga yeeyongeddeko. Okay, kati nsaba tubuuleko bakulembeze sofa kati bakulembeze eki bola bogenda okukolagana nabo kulaba nga mutambuza eki n'omukulembeze oyinza tubula ku mukulembeze gwe twali tumanyi chairperson w'Abannayuganda mu kibuga Ain kyekyabaawo era kuba kati gwe gwenda abawo essaawa zino otuweeko abantu yenna yandyagadde okwegatta ku Ain Cleans oba Ain Community amanyi abantu balina okusisinkana. Okay, kakati akakiiko akalondebwa 2018 tekavangawo wabula tulinamu abali absent. Chairman waffe Abdul Kadir Mutajjazi right now ali absent. Era office yagikwasa vice chairman Mr. Ismail era kati yali acting chairperson. So akakiiko akaliwedda weekali abasinga enamba ya members abasinga we bali matches abamu nga
nagawa nagawa omumanyi yakola tawira akatali Abu Dhabi jabesinga so tayinza kubeera Abu Dhabi ate ng'atuula kakiiko aka Ain so bali absent naye ng'abasigadde bonna ng'ogyeko chairman ne nagawa bokka abasigadde bonna akakiiko kakyali acting era engeri gye tuzzemu okuyimusa community buto nze ndi musajja mulambulukufu tujja kuddamu tutegeke wajjewo akakiiko akapya ffe tukwate obuyinza tubuwe akakiiko akapya abantu batwesiga batuzzeewo naye nga wabaddewo engeri y'okukyusa obukulembeze public ebeere contented nti at least balina abantu abakiikirira be baagala okay ku nsonga era ey'okulonda twagala okutegeeza abatuwuliza nti ennaku z'omwezi ng'ate 9 omwezi ogwokusatu Abu Dhabi community naye egenda kubeera ng'ekyusa abakulembeze ng'eronda abakulembeze abalala naye kakati tuli mu kwetegekera Inter Emirates tulaba nga otandikidde ku ttiimu mweteseetese mutya ku mulamu ogwo gwennyini ogwa Inter Emirates era ensonga lwaki tulina baganda baffe wano March eno gye mulaba esambibwa leero eri wakati wa Challenger FC official team ekiikirira Ain community ne ttiimu baganda baffe okuva Abu Dhabi abakasukali FC ngeri gye tuli mu kweteekateekera Inter Emirates Gala 7 series egenda okubeera eshalo ennaku z'omwezi nga 28 twasazeewo tuyitewo baganda baffe bano tusigale nga tukyusa ku binywa obanga twejjukanya mpola mpola nga bateekateekera Gala insha Allah era mbakakasa mwenna abategesi ne Emirates endala zonna Challenger FC eyategeka Gala Inter Emirates Gala 2020 ekomawo era mutulinde kakati nsaba otegeeza omuntu yenna mu Uganda awangalya mu Ain oba oli nga community abakulembeze abadde tabamanyi mu meetingako wa oba mu trainingira ne information yo gy'oyinza okugamba nti omutegeeza ategere nti gye muli abakulembeze kuba tukimanyi mu mukola omulimu munene nnyo Abannayuganda abasanga obuzibu ate n'okubazaamu amaanyi abanoonya emirimu bano abafere n'okuba direct ayinza bafuna atya okay ekisooka kya byonna meeting z'ennaku zino za mirundi ebiri wabeerawo gye tuyita virtual ne physical meeting eno ye training ground yaffe wano wetuli ekisaawe kiri Katamushikira bekita batya Katamushikira ekitundu kino yes era ova ku Danat Resort n'osikamu mu maaso eyo obanga olabawo wano wetutrainingira bw'obanga oyagala every Saturday abazannyi baffe wano babeerawo ne ba officials abamu babeerawo then ku Friday ne Thursday Danat Hotel oba Danat Resort era abasambi baffe abasobola babeera off nabo babeerayo nga batraininga okitegedde sebo ombuuza ebibuuzo bingi nja kubiddamu mpola mpola eyo meeting abasambi abagala ebyomupiira then nga community tulina group ezigatta bannayuganda era ezo ze zisinze okukumakuma bannayuganda okubagumya okubawa essanyu n'okubalaga obumu tulina group bagiyita Ugandans in Ain ebeeramu bannayuganda bonna tulina ne group ey'omupiira bagiyita Challenger FC tulina ne YouTube channel bagiyita Ugandans in Ain osobola okulaba functions zaffe zonna kweziri so zisaakinga then tubeera nga tutegeka bu meetings obutonotono era ba members tubatera obubakunga nga tuyita mu groups zaffe ez'enjawulo n'abantu kinnoomu 1-on-1 kati tutera okubeerayo ne barbecue ekiro kikikeeseza leero twasuze mu barbecue community ya Abu Dhabi yazze twasuze naye wano bagenze saa nga 9:30 naffe abantu baffe mu community ya wano era nabo bazze ne twokya ku nnyama tutera okutegeka entambula olusi tugenda ne tukyalira bannaffe aba Abu Dhabi eyo ne tugenda ne tumiitingira eyo olusi tugenda e Dubai ne tugenda ng'abagenze okulambula naye nga tuli mu kwegatta nga ye gwe mulamu omukulu nti tumanyagane tu interacting mpola mpola. Okay, akasembayo nga bonyonyodde engeri gye musinkanamu omuntu yandyagadde okubeera nga contacting obuli awo directly okumanya location n'ebintu ebigendako oyinza okuwa Abannayuganda bawangalya mu Ain kubanga bamanyi gye bali bangi naye baagala obbasisinkana obuli ne bafeeringa obbafuna kakati
nze obadde oyagala mbawe bannamba ya simu namba ya simu Okay. kijja okuba ekyangu nze bw'obeera mu Alain n'obuuza meeya yeeronda Kakande Naye yekola ki? yeeronda yerisinga ovuga buli omu aba amanyi nti asobola okuwa ennamba yange however nagenda kuwa ennamba yange 0564 910 932 wenjogera mu Luganda ate ngenda okwekanga ntaddemu 07 obyonoona ntekamu 07 kati eyo erinda ku WhatsApp eri ku WhatsApp ne ku calls byonna. Okay, kakati ekisembayo nsaba oweyo akalowoozo kutumanyi nti ffenna abawangalira mu UAE bannayuganda naddala mu abakulembeze musinkana ebizibu ebyenjawulo mu bemukulembera nga tuyingidde omwaka guno 2024 kalowoozo kiko abantu bo b'okulembera no mu Alain? Sigenda bawa kamu ngenda bawa nga busatu buna. Kisooka bannayuganda bannange nga we tukuŋŋaanya wano boolaba bannayuganda amazima tewaliiwo kibi kukuŋŋaana tewaliiwo kibi bannayuganda okubeera nga muli kitole. Mbadde mbakubiriza nti wonna woowulira omulanga nti bannayuganda bagenda kukuŋŋaanira wali Emirate yonna gy'olimu oba oli wa Alain naye nga kukusanza Abu Dhabi oba Dubai gendayo banno babuuzeeko. Tomanyi oyinza oba tolina mulimu n'ofunirawo connection. Tomanyi oyinza okuba kampani gy'olimu tekusasula bulungi n'ofunirawo connection. Fe okuva lwe twatandika okufuna gatherings zino oba okukumaakuma abantu okuba nga babeera wamu tufunyemu ebintu bingi nnyo ffe nga community. Ekisooka nze nabeeranga mu Alain edda nga simanyi twabeerawo ne munnayuganda wabula okuyita mu mupiira ne meetinga bannayuganda kati emikwano gye nnina togibala ebirungi byentuuseeko tobibala. Tuyambye bannyinaffe kino nkiddamu ng'akakiiko nga tuyambibwako ne community tuyambye bannyinaffe ababadde bali stranded mu biyumba eyo ababadde bacunyizibwa babboosi baabwe both nga tubajjayo abamu nga tubazza ewaka abalala nga tubafunira emirimu mu biyumba ebirala oba mu companies endala. Kino nkyogera nga sibagamba siri agent wa mirimu naye awabeera munnayuganda ng'alina obuzibu yenna waabeera njagala nnyo okubeerawo ndabike nti nnyamba bannyinaffe abamu tubajje mu malwaliro ng'abadde bali tebalina mwasirizi ne tubatikka paka wa Uganda ne bamiitinga abantu baabwe abamu ng'emitwe gyatabuka bambi naye ne tubazza paka ewaka. Tubaddeko ne baganda baffe bannyinaffe nga yafa bannaye kibi nnyo naye nga yafa amaze emyezi nga 7-8 mu ggwanika talinaako babe ne tusobola obbazzaayo. So akalowoozo conclusively akalowoozo kembawa nti temweyawulayawula okwegatta oba okubeera ewamu nga bannayuganda kintu kyamaanyi nnyo. Mpozi bannaalayini bannange njagala kubawaana nga ndi wano ku kamera mwebale nnyo okubeera scandal free era mbasaba mugumizaawo kubanga Alain eno gy'olaba teriyo mivuyo. Ate ekyo kiraga nti abantu b'omu community beeyisa bulungi. Mumanyi baga nti bw'ogenda wabweru w'eggwanga lyo obeera ambasada w'eggwanga lyo. So bannaalayini bakiikiridde nnyo Uganda era mbasaba bagumizaawo era nga mbakunga bajje batwegatteko tuzimbe community tweyambe omulimu gw'otasobola kukola guwe munno. Bw'obeera agent wa mirimu beera wa mazima okitegeera ate sosowaza nnyo oba sooka kuwa munnayuganda olyoka olowooze ku nationalities endala. Okay. Neyanziza nnyo oyo mukulu Kakande Abdubasti webale nnyo omulimu gw'okoze okubeera nga okomeza community n'okugisika ne banno bemukolagana nabo kulaba nga community eddawo. Tubaagaliza omwaka omulungi ate era n'okubeera nga mugatta bannayuganda era kyonsanyusanyizaako nti teriimu mivuyo kinsanyusanyiza nnyo okubeera nti mulimu kwesika mugwa kusika muguwa. Ekyo ndekyo katubasabire omwaka guno 2024 mubeere nga mutambuza bulungi obukulembeze bwammwe. Kwagaliza ekiseera ekirungi ssebo. Amina ssebo neyanza nnyo akakisa. Kawira Radio and TV. Ugandan based radio in Abu Dhabi.